tumanyi lubaale. Kakati oba lubaale nankunyonyole nti mu luzungu lubaale yani. Kakati lubaale, when people die, basigaza spirits zaabwe. Gwe muzimu. Yes, kati nedda omuzimu it is a ghost. Kati kwe kyekigenderwa ndowooza ekibi. Kakati be baforefathers bo ndowooza be bajjajja baabe dedda. Be bayita lubaale. Lubaale. Okay. Kati okuluma is when they demand. Ate nga babanja ki? Nga mama bwana agamba nti lwaki tokyajja kundabako busaabala. Kati omuzimu oba onaagusanga wa? Kati muzadde w'omulamu asobola okusigala mu kapasite y'obuzadde bwe ne bwasigala ne waba agenze. Kati oba omusanga wa kubanja tekiwulirangako nti nno omugenzi yandoosezza n'agamba nti abanayo abonyabonya. Nakiwulirako naye kyeŋŋamba lubaale oba ogenda musangawo omulabe. Kati awuluwawo kati olina kugenda na program agiyita kiteregga kiteregga ogenda musagawo kiteregga abantu balina content bi ate agaffe embuga asigaffe embuga eyamwami Sali Buganda buladde kati Buganda buladde zo show biri ina details mwosolabira details ezo. Okay, kale alinga ekyo kyabaddewo naku lwajjo. Anyway, studio B katono nnyo atunagendayo nina Ntambi ne Kasirye so bye twomala okwogerako actually tugere tunava eno mu ya Walukagga tulina ebyokwogerako bingi nnyo ebibaddewo this week ebyetaaga okwogera okuyongerako into the bali mu studio B. Kale kakati nnako olwejjo badde nkugamba Walukagga omanyi kalenda eyo luli badde bagikubanga stage ebeera eno side ku luguudo then bakuba abantu nga bagenda paka eri akandi badde nga ka restaurant kati ye n'akyusa setup waloka kalina ke baateeka eno wansi kati ng'etunudde waggulu nga mweva boosi munaye Walukagga yafuya akantu n'akajjuza naye sikafunda kali katya munda eyo nanga awakuba ogumu ekitundu oba ojjuzaawo bulungi gumu ekitundu ogumu ekitundu gukubaawo kisaawe kigazi lwakuba nti kirimu waggulu ne wansi zagenza owera 12 ng'akawansi kajjudde bannaawe oba olina abakazi obuma bizinensi ya Uganda oba ogimanyi otegeeza ki wano mu Uganda tewali muyimbi alina bakazi ajja kusanjala atakola zagenza owera 12 ng'abakazi bajjudde wali batudde abazze n'abaana nga tuze kugemesa abazze bonna nga bali wali bazze kumira Walukagga ajja abambalire bufiitingi bwe yabadde smart band amazina ago tegatambulira ku bufiitingi twakamala okufuna ebizibu bya matake ate mwongeddeko kati ate amazina ogagatta n'obuntu obwo ngeri gye bumukwatamu oba ani amuyamba obumujjamu meeya bannaaye naye nga kale bali mwe bali kuwagira meeya akuma mutindo akumye omutindo kino tegukumika ani yalaze nti w'amaanyi ekivulu ekyo kibaddewo naye lwakwandiza twali twakava mu bivulu bingi kati omuntu ayinza okkibuusa amaaso n'atakifaako naye abantu babadde oba ekigambo lubaala nnuma nakyo kyewuunyisa kiyinza n'okubeera kyekyaleese abantu baagala balabe lubaala amuluma bajje balaba baba baluma kituufu owulira olimba lwa lubaala aluma abantu bangi abaluma omuntu watandika okukola byolaba nga teyandibikoze nga abadde alina akamukolera kati lubaala aluma is an indicator of naye koyina obuzibu okitegedde ebyoluganda sibitegeera nti olinga wanaagamba naye kakyadija abadde Uganda ng'akola ssente ekyamuddusiza ki naye akalina obuzibu olina agamba lubaala amuluma sooka otuwa ekivulu
wange ayitwako omwolo atusemetiibwe bitakujjana atudde kujeri nyene kumbaffe baabali abagagga baliko kukono kikosobetyo nga yitandika okugumya esalire n'engeri gyetiyeyuya nange sapa n'ebisibu yakuba tutumu eno basindikira okugenda erusira banange gye mbaddeeyo okumalako ebbanga naye banange kintu kukomera baana baffe bali mugende eyo mukama kyesabafeba mulanga obwana bw'omukazi baliwaka amazzi n'onywa nge bashinaza kabituuzi yali omwewange yabakubamunaza kabituuzi omwana tuka bashinaza kabituuzi sabala ngeri za mukama nneneko yamanyi bwanunula abantu bwanonera abasiba ebizira yawonya n'endwadde enkambule yawa Dawudi obukodyo okutimpula Goliyasi bafumansa nti biki byoyimba kikitegeeze ku nnyanja n'ovuba okyalina dokita omukisa omutonzi okukukyusaamu embeera ekusibya amagulu wiiki ejja n'ogikuba amabega abadde atembeeya bogoye n'ojja obisuubula eggwanso okulembeza okufuba n'okusaba ddonda empeera z'obukkakkamu n'empisa ebinnyambye okuyiga emirimu buli kye banvumanga nga shenkeera okukirongoosa nzimukira ekawuga emukono nga settimba nsibye bapangisa bidongo bye bantu ebatayingira gwali mwaka gwa 2002 tukyali bulenzi buto mamuli oyo yeyasoma ddiiro yatulumya ekivu architects najja atununula kasibuke architects najja atununula nampite momei architects bajja tununula saba nampite momei wasitidde sente toyina nabyoyimba momeko wasitidde sente toyina nabyoyimba wasitidde sente toyina nabyoyimba batutuusa mu paaka ate nansala oluyi wayitawo emyaka ena wayitawo emyaka ena nensamba akaji architects n'ategeka awaani n'abayobezi wangula ne bene lwansiima lwennyini ku lubiri eyavuga n'ebinfulu byategeka kakati kunse kwatandikira naawe osobola wano wena ndikwebazagano mutandekero kulema okugamba kiwagala nesamanya bakabateresa nkomanini wena amakulu gago masomojijesoze ekwezipangibwa Obuganda zagenga nebyasaba takakoli banye ettaka lya Buganda kumwesongoleterye kabakasekesa kotudde alina amajimbi gomuzanyisa boye amanye embasi nasowakama bwabe ekyakutumesemakaninya basonyiwa ologomenvubukanyira eryanyina mwala kulete byampalabwa omwana wongabijja n'oyo mutundu yanolenyeronyene namasola kibayo omulongo wabiri esaawa ena omulongo wabiri esaawa wali akulira pemakulyendese agayo omuliro era nga bagwezeseku nantabalindibontyamidongolaga ofumba enganda akulabira kasabola omwana wakajamibomba gwekauka omusi okubala ebisobola ensimbi yekweju sekwanga sebufubango sabalongo sabasajja sabafumbulage abeera mukalyumbeko yasiwa neyala omubukira akulage wali otegeddeko ndiyisa bunyo sobogeyawompakusola nabulyo okulyangaeri oyo Meya Mathias Walukagga mwebale nno okumuwagira olunaku olwaleero